Well, akatambi kano koolaba kakwatiddwa ku Monday ku Parliament ya Uganda ekiro ennaku z'omwezi nga 7 ku Monday. Ababaka nga beetala ku Parliament ekiro. Weebuuze baba bakola ki ku Parliament ekiro ekyo. Kakwatiddwa ekyo kigambiddwa kyekiro kye baagabanyeemu ssente z'omuwi w'omusolo miliyoni 10 buli omu cash, ng'ekigendererwa kya kubeebaza okuba nti baddira ekyobugagga ky'eggwanga emmwanyi ne bagiwa abantu ab'olubatu. Ensonga ey'okubiri y'ensonga ey'okuba nti ekiteeso kiri kye baagala okuleeta mu Parliament, UPDF Amendment Act, ekyokuba nti bawakanya okusalawo kwa Supreme Court ku nsonga ey'okuba nti bannayuganda abatali bannamagye tebalina kuwozesebwa mu kooti z'amagye ez'ekimpatiira. So this video was recorded on Monday 7th of April at night at Parliament. One would ask yourself, what are these people doing at Parliament middle of the night? It is suspected that this is the day when they picked the money. The MPs would come in singulas, go get their cash. You can see them roaming around with bags and stuff like that. This money is not sent to their account. That's why you see most of them are denying, I've not received the money on my account. Nenga bazifuna mu cash mu bisawo. Okitegeera ka video kano kasatulatinze twakafunye. Okitegeera ne leader of opposition Joel akapostinze. Goloze yakakwata yali musiru, eyakakwata kitegeeza yaliwo ng'amanye kigenda mu maaso, n'akakwata abalabise. Okitegeera bali mu kwewakana, mu sente tetwazirabye ku akaunti zaffe. We did not receive the money on our accounts. Biki mwalabye noono Obuwa ng'agamba mbwe engeri gye basasulamu ababaka emanyikiddwa, sente ziyitira musimanye mu makuba amatuufu ku akaunti zaabwe, n'ezino eno yabadde cash bonanza nga bazifuna mu mpeke, kyova obalaba beetalaawo n'ebisawo. Okitegeera naye ne batukasukamu kidiversion kino ekya mutabani wa Nyanzi. Kati abantu bonna bali ku ekyo, ninga ebisajja biri eno binnyagulula eggwanga. Okitegeera this is the only opportunity that we have twejjeko ebisajja bino. Okitegeera ekizimbe kino nzoba waabulayo omuntu ampa bomu nenyingira mu kizimbe kino n'entulika n'agasajja gano banayinze simanyi na kumanya. Okitegeera ebisajja bibbi kati baali bakola ki ku Parliament ekiro ekyo? Ka video kaako ate bwe banayagala okwewakanya tujaleeta ne video obusingako nga bali mu kuzibala mu mpeke. Okitegeera eno generation ndala nnyo mwana. Ebisajja biri eri binyagula bunyaguzi ggwanga. Tugambye sente zino abazifunye abaka ba NRM bonna bazifunye, saako n'abamu mu opposition abo bwe bamanyi nti tebagenda kubakerere. Okitegeera bo babamanyi nti oyo ayinza otukalubiriza, oyo ayinza otuvaamu ono opposition n'ewaffe. Okitegeera abo bwe batyo nabo bazifunye, naye buli opposition gwe bamanyi nti oyo. Okitegeera nkuzaayo ku nsonga eri lwaki bagobazaake mu kakiiko kali. Okitegeera kuba baali bamanyi agenda balemesa. Kati bo balina abaka baabwe mu opposition be badiiringa nabo. Mubeeremu.